singa oba olina obusobozi ng'osobola an tabtaghiya nafaqan fi lardi okuba omukwesese mu nsi muno aw sullaman fi ssamaa'i oba okubeera ng'olinnya n'ofuna eddaala erikutuusa mu ggulu fatatiyahum bi aya n'obeera ng'ogenza okubaleetera ekyamagero era tebasobola kubeera nga bakukkiriza. Abantu abo ekibaganya okukkiriza si kyamagero wabula obutakkiriza bwabwe biri mu mitima gyabwe nga bakyawa amateeka ga Allah. Newankubadde ng'obadde osobodde okufuna obusobozi obw'omuggolo ekituli mu nsi muno n'ogenda obagirayo ekyamagero eyo ku ntobo y'ensi, oba osobodde okufuna eddaala erisobola okulinnya n'ogenda mu ggulu eyo n'obaleetera ekyamagero era tebajja kukkiriza. Walau shaa Allah, singa Allah yali ayagadde lajamaahum ala alhuda, bonna yali bakuŋŋaanyizza n'abateeka wali obulungamu bw'oleese, naye bw'atyo bwe yayagala abamu basobole okubeera nga bayingira omuliro, abamu basobole okuyingira ejjana. Fala takunanna, lekayo okutogezangako okubeera min aljahilin, mu bantu abatategeera bintu nga bwe bitambula. Olina okukitegeera nti waliwo Allah bye yasalawo okubeera nti bajja kubeera bwe batyo, abalala bajja kubeera bakkiriza. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب بجا كوانكلا omulanga gwo, bajja kwanukula da'wa yo alladhina yasma'una ababaina amatu agawulira ag'okungulu ne munda, wal mauta naye ababoolaba abaafa, abafu abo abannamaddala b'osomesa, yab'athuhumullah, Allah ajja kubazuukiza, thumma ilayhi yurja'un, oluvannyuma gyali gye bajja okuzzibwa. Waliwo abantu ababeera kuno ku nsi naye nga ddala batambula naye nga mu butuufu emitima gyabwe jjomifu. Allah subhanahu wa ta'ala abayisa abafulu okubeera nti basobodde kulaba mazima, naye abo abalamu bajja kubeera nti abagguka amatu bawuliriza by'osomesa, naye abo abalabika nti baafa emitima gyabwe balinda okubeera nti bazzibwa eri Allah basasule okusinziira ku mbeera zaabwe ze beeyisaamu kuno ku nsi. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا بابو بوغرانغا باغامبا لولا نزل عليه آية من ربه سينغا كسوا ekyamagero Muhammadi nga kiviiri Katonda we n'akimusaako nga banna abaasooka tubeere nga tumukakasa mu bwannabbi bwe. Qul bagambe inna Allaha qadirun, mazima Allah alina obusobozi era asobolera ddala ala an yunazzila aya okussa ekyamagero mu ngeri yonna gy'aba ayagadde, naye ekyo takikoze. Ekyo tekigaana kubeera nti bw'aba agaanye okukikola tekigaana kubeera nti nabbi avudde eri Allah we subhanahu wa ta'ala, walakinna akfarahum la ya'lamun, naye abantu abasinga obungi tebakimanye nti tusobola okuleeta ekyamagero era ne batakkiriza, kubanga twakireeta dda ku banna abaakusookawo, naye era oluvannyuma lwa byonna abaasabanga ebyamagero abamu tebakkirizanga, abalala ne bakkiriza. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة تولي كتامبلا في الأرض كنكنسي ولا طائر يطير بجناحيه وديكفوك مبانغا تكوزيسيبوا واتلو بياتو بيومبيري إلا أمثالكم وكجاك بيونا bitonde bibafaananira ddala nga mmwe abantu, birya nga Allah yabiriisa, binywa nga Allah yabinywesa, bitendereza nammwe mutendereza, abamu mmwe ne mugaana okutendereza. Farratna fil kitaabi min shay'in, tewali kyetwalekayo kintu kyonna ne tubeera nga tetwakiteeka mu kitabo kyaffe ekiyitibwa lawhil mahfuudhi. Tewaliyo kintu kyonna kiri bweru wa lawhil mahfuudhi. Buli kintu kyonna twakikomekkereza dda okukiteeka mu kitabo kiri ekinene ekiri mu kitabo ekikuumibwa, ekiri ku lubaawo olukuumibwa oluli eri Allah, olutambuzibwako puroguramu y'ensi eno yonna kw'erina okutambulira. Allah subhanahu wa ta'ala amanye ekintu nga tekinnabaawo, n'akimanya nga weekiri, n'akimanya nga kivuddewo, n'agaba buli kintu kyonna kimulaba. Tewaliwo kye twaleka bweru ne tutakiteeka ku puroguramu eri ku lawhil mahfuudhi mu kitabo ekikuumibwa waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye buli kyonna kimulaba ku nsi kuno ekitambula kakibeere nga kibuuka mu bbanga. Tewaliyo kye twasibira bweru
ne tutakiteeka mu fayire nnene ekibayita lawhi lmahfudhi buli kimu kyonna gye kiri okusinziira ku buwangazi bwakyo okusinziira ku riziki yakyo okusinziira ku nnamba yakyo okusinziira mu mbeera zate kyonna tewali kiri bweru nga tekiri ku programu eri ku lawhi lmahfudhi ekintu kyonna bimulabako thumma oluvannyuma ebyo byonna nga tumaze okubikunyonnyola ila rabbihim yuhsharun ebintu byonna eri Allah subhanahu wa ta'ala gye bigenda okukuŋŋaanyizibwa bibeere nga binnyonnyolwa nga butya ebisaanidde okubeera nga bikwata empeera yaabyo oba muliro oba jana. Saba Allah atuteeke mu jana. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا نيا abantu abanimbisa nga amateeka gaffe kuno ku nsi nakati abakyagalimbisa summun bazibi b'amatumbutuufu tebawulira bukmun abantu abo bakasiru tebasobola kubeera nga boogera amazima. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fi dhulumati bali mu gazikiza agayitirifu man yasha illa yudliluhu Allah bw'ayagadde amubuzanga bw'ayagadde wa man yasha yaj'aluhu ala siratin mustaqim Allah bw'ayagadde amuteeka awali ekkubo eggolokofu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu kkubo eggolokofu. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل باغامبي أرأيتكم جاكرا منبولي إن أتاكم عذاب الله سنغا الله سزي ويشبون شبيرين كتجاج مري أو أتتكم الساعة وبسنغا الله سزي ويشياما شبيرين كتجواو الله سبحانه وتعالى بوزا غير الله atari Allah subhanahu wa ta'ala tad'unahu muyinzukum kola aberenga abataase ekibonerezo ekyo kiba kiyingiddewo oba aberenga abataase ekiyama kireke kubeera nga kigwawo nga Allah abasazeewo kibeerewo in kuntum sadiqin singa mwogera amazima. Okuddamu nti teri asobola kubeera nga Allah asazeewo ekibonerezo kijja eri omuntu teri asobola kubeera nga alaajanirwa okujjako tuyinza kulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala era ne tugamba nti yasigadde ku bwa Katonda. Era singa Allah abasazeewo okuddamu tisenga abayagadde ekiyama kigwewo tewali ayinza kukizza mabega okujjako ero yalina amaanyi ago ge mazima agalina okwogerebwa. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل وابلا ekituufu kiri nti إياه تدعون yekennyini gwe mulina okulaajanira fayakshifa ma tad'una ilayhi in sha'a beeringa abajjako ekyo kimulaajana gyali okubeera nti akibajjako singa abayagadde asobola okukibajjako. watansawuna ma tushirikun era mu kaseera akafaanana ngaako ng'ekintu kimaze okubatuukako ekyamaanyi mwerabirira ddala bali balubaale bulijjo be mugatta ku Allah mwerabirira ddala bye mugatta ku Allah singa essaawa eba etuuse eraajana biri mu byerabira ne mubeera nga mutunuuliza Allah subhanahu wa ta'ala obwetaavu bwammwe n'okulaajana kwammwe. Allah abagamba era singa abayagadde ekyo kyemulaajana abeere nga akibajjako Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukibajjako singa abayagadde. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا مزما فتواتما إلى أمم من قبلك يبيني بياكسوكاو فأخذناهم بالبأساء والضراء twabatuusanga kembeere mbi tubatuusanga kembeere yakanyigo mu nfuna zaabwe mu mibiri gyabwe netubatuusaako obwavu netubatuusaako enjala la'allahum yatadarra'un nga tusuubira ti abantu abo bayinza okubeera nga beddako ne beemenya ne badda eri Allah subhanahu wa ta'ala ne beekomako. Allah subhanahu wa ta'ala abantu yabaleeteranga embeera embi n'abaleetera embeera y'entalo n'abaleetera embeera y'enjala n'abaleetera embeera y'obwavu ng'ebyo byonna bireeta alabe oba baneekomako n'abaleetera siriimu abantu ab'omulembe guno alabe obeera nti abantu baneddako ku bwenzi n'abaleetera ebintu eby'enjawulo abafuzi abakambwe alabe oba abantu baneddako mu ngeri y'ebyobusuubuzi bwabwe n'okukumpanya kwabwe n'enguzi yaabwe n'okubeera nga beeyisa bubi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye
nti abaakusookawo twabatuusangako ebizibu nga tusuubira nti bajja kukola ki balyoke beemenye naye oluusi tebeemenyanga Allah n'asalawo n'abazikiriza. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا كريسينغا ebizibu byaffe bye twabatuusangako bwe byajjanga gye bali tadarra'u nga beemenya ne beetonda ne badda eri Allah subhanahu wa ta'ala kyali badde kibayamba walakin naye twakizuulanga abasinga obungi qasat qulubuhum mitima gyabwe gyakakanyalanga ate ne gibeera nga gigumye nga jjinja ne giremera ku bukyamu wazayyana lahum ash-shaytaanu ma kaanu ya'maluun ne sitaani n'ebawundira ekyo kye baalemerangako ekikyamu n'ekibawundira nti kyekirungi era awo nga bamalako sitaani nge bagamba nti awo mujja kumalako ne balemera ku nsonga eyo mu kifo ky'okuva ku bwenzi ne babuyiriza amagezi gambala bupiira mu kifo ky'okubeera nti abantu beddako kubaveko bwenzi balongoose ennyambala ne babeera nga ate bungedde kuyita bwerere baleeta bimansulo ate n'obwenzi ne babuyitako ne batandika okukubiriza abantu kulya bisiyaga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa obuzibu bwe twabateekangako nga bamaze okulaba nga siriimu ayingiddewo tadarra'u beemenyangako ne bagamba ku bannaabwe nti ebintu byonna ebituleetera obwenzi tubeere nga tubivaako walakin naye Allah agamba nti ekinneewuunyisa qasat qulubu emitima gyabwe gyeyongera kakanyala obwenzi bw'abakyala ne bavuvaako ne badda ku bw'abasajja ne batandika n'ebisolo wazayyana lahum ash-shaytaanu sitaani n'ebalaga nti awo wali obulungi ma kaanu ya'maluun ku ekyo kye baakolanga ne babulira ddala. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا بما كويرا ما ذكروا به بتبدي تبيرanga tujja tubajjukiza bitubadde tujja tubeeranga tubabuulirira nabyo fatahna alayhim abwaaba kulli shay'in ne tubaggulirawo buli mulyango gwa buli kintu kyonna ne babeeranga bakyeyagaliramu nga bwe baagala buli kintu kyonna ne babeeranga kibasanyusa nga bwe baagala. Allah agamba bwe bamala okwerabira ne bava ku mulamwa ne bava ku Qur'an ne bava ku mateeka gaffe bulijjo ge tubabuulirira nago Allah n'abagamba nti kale n'abasumululira buli mulyango gwa kintu kyonna nga bwe bakyagala ne kitambula nga bwe bakyagala hatta okutuusa idha farihu bwe babeeranga basanyusi ne babeeranga bajaganya bali mu bulamu obweyagaza bima utu okusinziira ku ebyo bye mbawadde eby'obugagga okusinziira ku ebyo bye mbawadde eby'okweyagala akhadhnahum baktatan twabakwatanga kibwatukira faidha hum mublisun bagendanga okwesanga nga bali baweddemu essuubi ery'okuddamu okubeera abalamu nga baweddemu essuubi ery'okuddamu okweyagala nga baweddemu essuubi ery'okuddamu okubeera abagagga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agambye nti abantu bwe baamala okukakanyala emitima obwenzi ne babeera nga babututte nga bwe baagala ebisiyaga ne babirya nga babiragala nga bwe baagala enguzi nga bagirya nga bwe baagala riba nga bagirya nga bwe baagala nabalekanga ne babeera nga bakibira mu mbeera eyo naye bwe nabanga nga mbatuusizza wakati mu ssanyu n'endyoka mbavunjagira ne mbakwata naye bwe nabakwatangako baagendanga okwesanga ng'essuubi ly'okuddamu okubeera n'omubiri omunene essuubi ly'okuddamu okunyirira essuubi ly'okuddamu okubeera ng'omuntu atiba eryo lyonna ne limuggweramu ddala omubiri n'engulyawo omubiri ne gubeera nga gumuweddeko sente n'azikozesa ne ziggwawo buli kimu kyonna yali alabika obulungi n'aseenya ezaali enviiri eyali omweru naddugala essuubi mublisun erimuggwamu ery'okuddayo okubeera nti ajja kutiba olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amukutteko. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا negujjirwawo ddala omulembe gw'abalyazaamaanyi okuva kwasooka okutuuka kwasembayo walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yeebazibwe oyo omulezi w'ebitonde era atenderezebwe Allah oyo omulezi w'ebitonde. Abantu bwe baamalanga okujeema n'alyoka azikiriza okuva kwasooka okutuuka kwasembayo ogw'omulembe n'agusaanyaawo ag'amaka n'agajjawo embeera n'agijjawo ey'abalyazaamaanyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yeebazibwe oyo omulezi w'ebitonde alina amaanyi agasobola okwera obukyamu mu nsi muno n'abeera nga abugjeewo n'abeera nga aleseewo abakkiriza babeere nga bayimirizaawo embeera Allah gy'ayagala ensi etambule nga bw'agyagala.
ebyo byokulabirako ebyo tubisembereza abantu tuleke okubasomera ebyafaayo nti byali byafaayo wabula Qur'an tugisome nga tugisoma mu mbeera eyaffe eriwo ku mulembe guno. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل باgambe أرأيتم جagala mumbulire إن أخذ الله سمعكم singa Allah sazeewo okubajjako amatu gammwe amakulu nti n'abajjako okuwulira kwammwe wa absarakum n'abajjako okulaba kwammwe amakulu nti n'abeera nga temukyasobola kulaba wa khatama ala kulubikum emitima gyammwe n'agisaanikira man ilahun ghayru llah yatikum bihi ani oyo gwe musinza atali Allah asobola okubaddiza ebintu ebyo. Allah n'akuggyako amaaso, Allah n'akuggyako amatuuge, Allah n'akuggyako okutegeera. Ani atali Allah ayinza okubaddiza ebintu ebyo? Unzur tunula olabe kaifa nusarrifu al-ayati butya bwe tubannyonnyola amateeka gaffe nga tugakyusa ne tugazze ne tugazza eri basobole okutegeera. Thumma hum yasdifun, ate ekikwewunyisa ogenda okulaba bo nga beesuuliddeyo gwa naggamba bawuguse bavudde ku kituufu bagenze n'ekikyamu. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل باgambe أرأيتم جagala mumbulire إن أتاكم عذاب الله singa ekibonezo kya Allah kizze bagtatan mu kibwatukira أو جهرة nga bakizze mu lwatu nga mutegedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mumbulire ina ataakum azabullah singa kitazeewo okujja ekibonezo kya Allah subhanahu wa ta'ala bagtatan nga tekiraze nti kijja au jahratan oba kizze mu lwatu nga kiraze nti kinajja hal yuhlaku illa alqawmu adh-dhalimun olowooza wayinza okubaawo abazikirira okujjako nga kiri abo bokka abajja okubeera nti beeryazaamaanyiza be bajja okuzikirira bazikirira kuno ku nsi ne bazikira ne ku lunaku lw'enkomerero. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين فاستتم باتم بتباتم كجيري abantu إلا okujjako mubashirina nga tubatumye nga bazze okusanyusa abaana ababakkiriza nti balina ejjana wa munzirina nga bazze okutiisa abatakkiriza nti balinayo omuliro. faman amana oyo yenna asalawo nakkiriza وأصلح نارون سيمبيرازي فلا خوف عليهم abantu ab'ekika ekyo tebagenda kufuna kuno kubeera nga batya tebalifuna kubeera nga bafuna okutya nga bava mu bulamu bw'ensi wala hum yahzanun ya tebalifuna nnaku ng'abantu abalala bwe banakuwala nga bava mu bulamu bw'ensi eno. Ku lunaku lw'enkomerero bagenda kubeera nga balina essuubi ly'okusisinkana Katonda waabwe okusasulibwa ebyo bye baakolanga. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا نيابان بفرنغ متيكا غفي يمسهم العذاب bagenda kubeera nga batuusibwako ekibonerezo bima كانوا يفسقون olw'obwonoonyi obwo bye baalaga nga bali ku nsi. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل بغامبي لا أقول لكم تسجك بغامبا nzenga nabbi Muhammadi sijja kukola kwe kubagamba indi nti nina obuyinza khazainullahi obufuga amawanika ga Allah subhanahu wa ta'ala wala a'lamu al-ghaiba era sijja kubagamba nti mmanyi ebyama. Okumanya ebyama mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala ye yagwesigaliza. wala aqulu lakum era sijja kubagamba kyessiri inni malakun tinze gwe mulaba ndi malayika. Ebyo sijja kubyogera byessiri era byessiri naku buyinza sijja kubyepaatiikako nti nsobola okubeera byo
oba nsobola okubeera nti nnina obuyinza obuli mu mawanika ga Allah subhanahu wa ta'ala, oba nnina okumanya ebyama, ekyo sijja kukyogera, oba okubagamba nti ndi malayika, ekyo sijja kubeera nga nakyo nkyogera. In attabi'u, nze sirina kyengoberera mu byonna bye mulaba nkola ne bye mulaba njogera, illa okujjako ma yuha ilayya, ngoberera ebyo byokka ebitumwa gye ndi nga bubaka. Qul bagambe, hal yastawi al-a'ma wal-basir, abaffe basobola okwenkana omuntu alaba n'omuntu muzibe? Omuntu alaba amazima n'agagoberera n'oyo muzibe atambulira mu butalaba basobola okubeera nga bali kyekimu? Afala tatafakkarun, temusobola kufumiitiriza ne mulabira ddala nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byabagamba ge mazima, era temusobola kubeera nga mulowooza ne mutuuka ku kkakasa nti bye muliko ebyawukana n'ebya Muhammad buzibe bwennyini obw'amaaso, kubanga si bye bintu ebiriko okumanya okwannama ddala, wabula bintu bye tugoberera nga bakadde baffe baayiyaawo biyiye. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به تيسان القرآن الذين يخافون بابانتو أبينو كتيم متما جابوي أن يحشروا إلى ربهم تلمبجكم أن يزبوا ما سقا كتون دوابوي ليس لهم من دونه ولي كتبينا يو أتري الله ينسى كفيران تيابتاسو كفا منبيري ربيرا وينزبوا ولا شفيع غير تبينا يوم ولرزا النقب السوبرا كفيران تياريبا ولرزا بيرين غابا ونيبزبوا يورونا كورو لعلهم يتقون abantu abo bonna oyitiriza okubatiisa nga weeyambisa Qur'an ojja kusanga nga bafunye okutya Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين تجزاكو كوكوباغانيابو يدعون ربهم أبسنزا كتون دوابوي بالغداة والعشي إن كان يقولوا يريدون وجهه غباغرا كسيمي وماسوكا الله aye yagenda okukka ng'abagagga n'abantu ab'ebitiibwa mu Makka bamaze okugamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti oba oyagala tujje w'oli oteekeddwa okubeera ng'ogoba abo abanaku abankuseere, abo b'otuula nabo olunya abatakuviira w'otudde, abatuula naawe ku makya n'olweggulo nga bategeeza mu biseera ebyo nga Bilal, Ammar ne Suhaibu n'abalala abaali babafaanana abasajja abaali abakkiriza naye nga bayinike olw'ebitiibwa n'ensimbi bali abakufaari ze balina, nga tebaagala kutuula n'abantu abo. ne bamugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyoba oyagala tujje w'oli tuwulirize by'osomesa, sooka obeere nga weetegula ku bantu abo abatali mu sayizi yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugaana kitogezaako okugoba abantu abo abasinza Allah enkya n'eggulo nga baagala Allah abasiime. bwe balibeera batuuse mu maaso ga Allah abeere nga abasiima, olw'okubeera nti obagobaganya nga abagagga baagala okubeera nga bajja mbu tebaagala kutuula na banaku. ma alayka min hisaabihim min shay'in, tovunaanyizibwa kuba kintu kyonna n'akamu n'akeddagala. wama min hisaabika alayhim min shay'in, ate nga nabo bwe batavunaanyizibwa ku nsonga zo akamu n'akeddagala. abantu abo baleke bwe babeera nga balina ebisobyo byabwe bireke, gwe si gwe ovunaanyizibwa ku bantu abo, baleke nga nabo si bavunaanyizibwa ku gwe nga naye bw'otovunaanyizibwa ku bo, wabula ebisigadde birekere Allah subhanahu wa ta'ala. bwe babeera nga abasajja banaku gumiikiriza obeere n'abanaku, abagagga beenenye, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala
eddiini eno tagiriitanga ng'agireetedde kiraasi y'abantu nti bagaggo babaavu. Fataturudahum bw'onooba ogezezzaako n'ogondera abatakkiriza n'obeera ng'obagobye. Fataturudahum bw'onooba obagobye fatakuuna min azzalimin, okakasa bukakasa nti ojja kubeera mu bantu abakoze ekintu eky'obulyazaamaanya, era ojja kubeera ng'obalibwa mu balyazaamaanyi.